that they have raised. Tofumba na mujjawo. Sisobola. Toshalinga musajja. Sisobola. Lwaki oli selfish bw'otyo? Because humanity is selfish. That's the truth. Buli omu yeeyagaliza. Buli omu yeeyagaliza. You're also selfish. Why wouldn't you share a man if he provides everything? Do you share your woman? Ha! Nenchirota bulosi. Change. Ati gwe oyagala nze nkusharing. Nammwe kibaluma okubanga osharinga omusajja. Nedda tekituluma mugende mu maaso. Mutuoche mutukubeze pass mututugise piro. Tekituluma mugende mu maaso. Otawemese tebabuseera. Chuka kalo muli kikuluma ngo otegedde mbu bawa aliddeko ebbali. Nekyo nakikugambako. Me, the moment that I find out, the love dies. Nakugambako by the way, nakugamba nze Shalom omusajja nakitegeerako ne mmanya madamu yange era nangamba ngiyensi yadde tagenza ku trip yabadde ne wange onsontiyo nakomawo ne mutunuulira and I'm like no Carol bichi de you have to forgive nenfumbanga nembeera nice yekenyini nadduka nagamba abantu n'omwana alabika ayagala kunzita lwaki tayomba nze siyomba wakwatira omusajja mbwenzi Shalom nze si nosigala ng'okwaba kimu nga kiri nnomu paka we yadduka nga muyinza okumutta nange njamu Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala gumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola ogukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala gumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu nebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu Lubanjulira Katogo Collections abeegulidde erinnya mu kutikkula n'okutuusa engatte z'omulembe mu kibuga Kampala. Tusuubuza n'okutunda engatte za buli kika omuli eza gentle, sneakers eziri original ne open shoes ennungi ddala. Tusangibwa mu kibuga wakati ku Ham Shopping Ground ku Chains of Liberty ku dduuka namba CL37 ne 38. Ate mmwe ab'eggulu mwabalidde empanga tulina branch yaffe eya Katogo Collections ku street ya Jomo Kenyatta Road. Ate ng'eyo tulina kalonda yenna okuva ku ngoye ez'abaana, abakyala, abaami n'ebyomunju byonna. Tulina emifaliso, carpets, pillow, ziduve, blankets, amasuuka na buli kye weetaaga mu nju. Gwe ow'okumpi n'ewala nga weetaaza okugula ssekinnoomu oba omusuubuzi tosagaasagana tukubireko ku noti 77 noti 88 39 68 oba noti 753 noti 23 65. Darome Guluweng Obino Tracker. Shalom 256 is happening with Tugamba. Kaswe ekigambo is happening ngomanya ku Shalom 256 ennaku z'omwezi 2 June 2025. Tekyasuza internet, tekyasuza content. Museveni bwafa. Ng'osuzizza interview. Ngerinda mpaka razikibwa. Ezofuuka nga president we Zambia. Yafa kati wiiki 2 olungu. Bakyagaanye okumuzza, family yagaanye okumuzza. Mpaka wazikibwa ng'ota content. Kati ng'odda ku ebyo. Oto otya Caroline Makamba. Nga Museveni afudde. Wala konetwa lwaba afudde. Naye nkyusa omutwe.
Museveni yakubye Caroline Makakama okulanga Megatron. Megatron yakubye emitwalo. So nze Shalom Hadad Kawesi omwanjuzi njabegalira musubscribing okumala emyaka nga 5. Omusubscribing nga mmanya mwagala. Bwe muli gana emyaka 5. Ngochivamu. Nga mmanya sikoli yange. Ngomanya business ya Uganda. Nga mmanya nyinga bayimbi be Uganda. Mbesibyeko kiganye kati kanchite. Mpola. Uganda besibyeko kurachi. Abembe Uganda mumbi akweswa nga tamanyi kuyimba. Nabeswako because she has money. She has a Range Rover, she has a house, she stays in Muyenga, Munyonyo, Buziga. Naera abasinga tebamanyi yimba. Nga tebamanyi kuyimba abayimbi. Because kati hagwa kola program oluyimba lu tuya kwogera ku ndonga. Onyagala bakulewo ku ntalo. Abantu bade bakwagala nnyo, nyagala bakukyawe mukko. Nyagala owakulewo ku ntalo kalo. Hey, babakyawe ko namwe. Aba nacha fefeka. Zanti nagamba omuntu neno okunchawo ino making sure nti olina kyongatta otherwise oba okoze losi bbiri. Aba kukyayidde bwere. Ate nakyagatta kota kukyawa. Tageza. Nga tagatta kota geza na kukyawa. Kati oba ngenda kunoonya. Simani yawo. Oba toyina kyongattako. Indina beautiful Caroline Maka and an interview you could just put hat yange. Shalom, come Mako mukomyawo dantu bantu bakwagala. Kana bakajja kola nga buli mwezi naye oba bize. Kida kachobere onagana maku farm zo. Otandise. Oba nyaka jade nyinga temumpise ngamba kale. Omaze no chogera. Omwana oyo yagwa mu bintu byenalisamu yesi. Yagwa mu pate. Nedda badensaaga. Yagwa yafuna nakabenje. Anti alinya nnyo boda zaagala mala mutazi veko. No yali avano namugamba tolinnya boda. Alinya boda. Mwana alinya boda ate awewuka. Kyokka awewuka mutono yalina abalabe kati namulabe ali ku Moses ali. Mwensa akomba nkombe. Sibirimu ebintu bya Jaden mutawani wange Jaden kitawo yakuyita mwana wange. So ndina Caroline Maka lero birthday omu ku baana baffe aba Shalom 256 abatwagala ennyo babaako ku premiere zaffe abasinga mu mwita Lizard naye nga ye Jemmy. Oh, happy birthday Jemmy. Yes. Amwita Lizard. Yeyita Lizard ku TikTok ne ku gundi okwo ku YouTube abaako. Lizard nezijukira olio muyimbi wa Felix. Mvaako bannoonya abo. Lizard annoonya. Okoze eki. Ai, nakyaza Nobati. So happy birthday Jemmy aka Lizard. Abere ku TikTok nga alwani toza Shalom agamba kimu Shalom Independent Forum. Nkwagala nnyo mpola. Omula yange mtumireko nakate Juliet mtumiddeko baako nnyo ne nakaiwa Grace. Banga shamna fe tubako tumirako ko. Nakate Grace ogamba otya nakate abayidira njovo obante one of the two. I'm not sure. Then nakaiwa Grace yena yabaako nnyo mpola. Nina Friends of Shalom. Date yakyuka 29 January wa 6 November. Nonyeza iteba abagagga ettebo ya million. Nonyeza abagagga gwa ina abagagga. Agenda bero. Ku Kevin ate tuzinewalala. Kevin. Just what the Dennis started twatandikira awo mpola. Otandika mpola. Omuntu amanya ogwa n'otandika empola. Ngembako kemba baba Uganda. Caroline Maka agenda okuba MC ngana gaba award. Interview of the year. Breakthrough of the year. Caroline Maka nsoke muteke wali nsoke nkusema category Caroline Maka kasuku kajuka na interview ezakola kati waliwo eyeyiyeyo interview ali yamanyi yasooka okumpa yakola basingo mother awaga kati nina interview by the way I think ziri satu nezi dazi kyajja kuba mu kyampa tushali mu gwa mukaga waliwo interview yakasuku abaana abo eyo je yakola ku bantu baffe je mwava naye wali okola ku TV okatu soko naliyo ne kasuku by the kasuku yansanga ye ebya TV nabera neyiyo ate kalo nenge gyogera Shalom chalabera waka sajjanga kwempola inza yogera wen kalo Shalom like oyogera bwoti wayogeranga ku luyimba luwo wayogeranga neddembe bwotyo mirembe mfakyo Shalom. Shalom means peace. So ndine Caroline Maka Shalom ogamba otya Karo. How have you been? I've been good. Nkokola eziri mu media naye bazikubako. Nkokola neddogo. Mulimu neddogo. Byesinganya bali bati. Wotu agabine ntantu awoza twatusaaga.
bwe buzibu anti mpaka we banaatuukayo nabo bagendeyo okubalabe nga producer yaloga presenter aloga producer bebaeramu kisinziira wewona mulimu enkokola eddogo n'ekibatu kawuliddeako jebbi enkokola eddogo ekibatu be baana baliwo mu media tugenda bisenka 2-3 eyo twadde puliyambo katugenda funa bode waba oyingira walina wona ekibatu ng'oyingira awo oba omusabye ennyo nowona eddogo banyabakuba ekibatu si bannannyini ennaku zino eniwe tulina ne bannannyini b'amativi mu Uganda bannannyini baproducer ba GM abo general manager abo basabira ddala ba HR ate bana ba marketing abaleeta obulango ganange amarketing batera okuba busy engeri abeera mu field baba baagala nnyo abamarketing bakuba nnyo oluseke baba banoonya bagaggana commission mpaayo ndeeso kanakalango naye kati ekyala abaku station yawo fellow workers presenters abaana bayisa mu bannaabwe nga babasuubiza emirimu lwaki presenter munnange abankuba ekibatu awo baba banyumirwa mu bunyumiru bya vibe kati presenter munne agenda kugattako ki akuba ekibatu abagenda kugattako oli presenter nange ndi presenter bakusasula nange bansasula kati oba ogenda kumpaki anzo balina programu y'ebyobulimi nga bantu bagiraba nnyo anti kyokola ate yo nga yakiro presenter ne presenter baba basazeewo okwewaako nga bo abantu abatera okutega ekibatu babaamu ne ka influencer katonotono ku mulimu gwo they are decision makers naye ate ba decision maker just nga solo influencing a decision making kinga producer oyo asobola okugamba presenter oyo annemye oli serious ng'ogaanya okumuwako naga oyo presenter annemye mwana alina emsenyu mwana tawuliriza ajja leete kati bo batasobola kiraba oba system eba balina ka system kaabwe akali defined nga bagambye buli TV wanene erina system eri defined wobeera nga GM atega ekibatu kati olowooze n'omunda ewanaaba wateredde so chances are more like that we have people abakola ku zi TV okwo ne ku radio nga baba bayisaamu dde eggaali 90% kinene nyanza wala nnyo bagenda kabakuwalaneko kati ayogerangani ye yavaayo waabyogera ate navaayo ddi sikolera TV webajja okugamba just ekyanyama nti mukama munange yanyamba nenva mu TV zammwe ez'Uganda zimenya mulimu unprofessionalism nyingi disorganization oba nga toli steadfast oyinza either obutayita oba ne bakuwa producer nga tali qualified bulungi nakwesa ziblanda kumpewo munnange nno olaba bapresenter abamu babavuma nnyo sometimes but nga oyinza bitevudde nakubo baproducer bano batera okumanufacturing omuntu ne bamufuula bo kye baagala gwenojeno ne bakusabula left right and center ye producer talabika gwalabika kumpewo okitegeera presenter producer yaba very crucial kyangu nnyo producer okukozesa blanda kumpewo ng'akigenderedde newaba takigenderedde okimanyi osobola okuba kumpewo producer mu breaking nakugamba batuwadde amawulire Shalom bamutomedde ali mu ICU nenzira kumpewo nenga bannange mukwano gwange nenkaba namu bamutomedde ali mu ICU Shalom n'amala n'akuba essimu n'aŋŋamba oyasama biki naye nga shonjimaze kate badde nnyo kasala bakasaze nga bakatemyetemye dda naye nga shebadde live kiwedde producer ontabaako na boss asobola to make him accountable anti wali kyenkugambye nti when the system is broken from the top accountability eno wansi tetera ku measuringa kitegeera ninako scenario gye twalimu I remember I was in my maternity leave mukwano gwange yali producer twali tuludde naye natandika naye nga nakagenda ku Nation Media nankubira naŋŋamba nabantu wantam nyenda
Namugamba nti leero mwabadde ki? Waliwo bapresenter abaaliwo awo. Ng'omu ku bo ayitira eri ewa boss, ewa top. Nga boss amukwatamu. Actually story yo Karo Kasita agimanyi kubanga yaliyo. Omwana n'asooka n'avuma mu studio nawe mula ng'avuma producer. Olw'okuba boss amulya. Yali alina blanda gy'akoze ku mpeo kati bavaayo ndowooza producer amutereezaamu. N'abazimazi F. Kyokka ba guest bakyali mu studio. Producer n'amugamba yali ya lugambo. Producer n'amugamba gw'amanyi. Yali ya lugambo eyo program. Karo Kasita abeera mu show za lugambo. Si muyimbi. Tebamuyita ku mwasize mutya. Esobola okuba nga yali music show. Producer mwaze mutya tesubira mbwanya n'agoogera. Ng'omanyi otya? Producer n'amugamba manyi kyokoze it's unprofessional tambula ogendeyo suspended nja kuddira wonaakomawo. Amugamba nnaku 2. Suspended ku 2 zokka. Weyafuluma yakirira bukiizi wa boss. Nga mwenna mulaba. Kati boss n'awolereza producer oba n'awolereza omukozi ono gwebaka naye? Boss n'akubira. Producer? Boss n'akubira boss wa producer. Anti mulimu emitendera jjukira waliwo programs director, waliwo biki, waliwo akwasaganya ba producer. Bamukubya ne bamugamba producer wo. Kakkana omwana agenda akolenja. Subhanallah. Nange neegoba. Wallahi nange neegoba. Nze ku ntondo ze nnina ku ntondo z'olina. Nomalo ne wenkirowoozaako bulowooza mbu okikoze waagala kikola. Ajjukira yali akikoze publicly. Mwe baba kunafuyiza. Nnyo oba tokyalina makulu. Kale bagakwogera ki? Ogenda kuddamu omugamba kati boss yalina okugoba oyo wadde boss. Ate kati gwe ogenda kugoba top boss. Bannaye nedda. Ebyo biri mu mirimu gy'e Uganda ebyo byolaba ebyo. Oba ogenda kukola ki? Okoya omusaala? Oyagala kukola TV eyiyo? Kikyamu ekyo. Tukivumirira. Which is wrong by the way. Let me tell you, our industry is rotten. That's the truth. It's no longer decaying, it's rotten. Yavunda. Decaying because mu Luganda kyeki. Kwe kuvunda, decaying. Teri mu process. Teri mu kwonooneka. Yavaawo mu kwonooneka teri mu kuvunda. Yeah. Media industry ye Uganda. Yes. And that's the truth. Lwakuba olumu ebintu ebyo tubyogerako. Bagenda kubambira. Era kyovulaba kati abyogeddeko kubanga niyo. Anti tebaagala mazima naye nga ge mazima. Ebintu bino eno tubibikkirira nnyo. Abaana bangi bali mu sexually transmitted jobs. Ate not only in media. Tugende walala. Ona akantu kogedde akapya. Abaana bali mu ki? Sexually transmitted jobs. Sexually transmitted jobs. STJ. Ze ziriwo ezo sexually transmitted jobs. Badminton. Hey, interview. Mazanya badminton. Yeah, interview. Omutuva presenter gwa n'ogana yo. No, tunula n'ogamba nayo. No. Mulimu yagufuna ate. Yagufuna ate. Tebigatta amawulire bwagerabira mbadde ndiwa. Awamma producer. Mani ayogera wa. Producer nkyaliyo. Sipanya nvuddeyo. Producer otuva keya tsemba jjukiza kubanga ate munange mwesiga kyapambalasi. Producer jendi. Ogamba ono omulimu yagufuna atya. Ani oyo? Ani ayogera wa? TV za Uganda. TV za mweze Uganda. Abaana beebakanye ba boss. Sexually transmitted jobs. Kati gwogenda mugamba ki? Tewali. Si kiwambo tano okwogera ekintu kyonna. Kuba yeebakanye boss. Kale 85% of emirimu abantu gye bakola essaawa zino eno. Naddala abo betwogeddeko. Giri sexually transmitted. Ge mazima. That is moral decay. And ekyewuunyisa ate if you look at the statistics ezala census ezisinga. Most people are Christians, Muslims, but not dini. Nekitegeeza. Dini kyekkiriza okwenda. Nekitegeeza. Okay. Kale we assume I'm the producer of your show. How will I look at you if I sleep with you?
Will I be still commanding you? Ensonyi zaabagwako naawe. Sex is hello, hi, how are you? Sex is like a handshake. E Kampala. Yeah. Ensonyi zaggwawo naawe by'abantu si bye bakyaliko. Ffe abawoza me I'm a lover. Me I have to fall in love. Bagamba laba kizzoligo kino. Bya mazima. Era mmwe abafumbo mwesimba. Like kiri nnomo ekyo okwegatta kiri nnomo kya bulijjo. Enkya najja ne nkugamba bro wagwa naye ng'ogamba yee. Jo tetwabadde wamu nga mukwano tabijjukira tabirinako. Mukama Katonda saasira Uganda. Naye nga omanyi nga wakoze wanino ka anonymous post. Lwakuba accounts z'abaana teziri anonymous. Senga waliyo app ng'omuntu asobola commenting anonymously. Wandibadde oteekayo n'ogamba abawala abaakaferebwa by producers, cameramen, directors, biki. Ejjangu mu badminton enkyankuwa omulimu. N'atagumuwa. Ng'ataamulidde. Nze nkwanika. Tondira bwereere naawe. Muswala babiri antyo. Tuswala n'ekikoma ku nze. Kalo. Okikomya ku nze. Wabameka be baakasanguza nti nno bayita buli wamu ne right and center ne batabagoba. Eka tulina kati obuzibu mmanyi bwe tukola. Ala, there's a problem in Uganda kyogerako. Kankuwa example y'ebisiyaga mu Uganda. Abantu abasinga olwo abalwanyisa omuntu kati nga ffe abasajja. Bagamba oyo musiyazi. True. They have made it normal. Yeah. Lumu abaana bajja mu musiyaga nga bya ddala. Ng'omuntu wa musiyazi ali mu spotlight. Tugaana obbiga tugambe bali mu kulwana oli. Waliwo gunjeyo SB4 gye yakola omwana yavaayo n'ayogera. Tewamulabako oyo omuwala gwe bakolako interview naga atwadde mu kiyumba simanya nze banzija simanya wa mukwano gwange bamutta ndaba simanya bakubisa amasannyalaze. There is that girl that came out. Nje best tewagiraba. Omuwala yaliko n'ayogera naga simanya ye bamaze ne bamusuula simanya eno ku kkubo lya Kamwesiizi. Mu Uganda byali mu Uganda. Story wagiraba. Nga bawamba abawala. Mbwa omusajja agende embalala wagwagwa. Naleta abawala balungi. Mwala yali tebali ba waitress ne mukwano gwe. Nabaleeta tugamba we emirimu. Nabagana tugenda bawe ebintu yabatusiza mu kiyumba. Ate yagamba baserebu baffe ne ba presenter ne baani bagendayo. Ogendayo nga zo booking nga services. Ne bamuyita ne bamugana n'abakodda wali. But these things are happening in Uganda. Serebwa mwenave ne yambula nali omwana. Era mbu waliwo omwana oba yamwekanga oba yalaba oli face. Namugamba naawe bulijjo bino obikola. Oyo mwana actually baamutta. Omuwala we yagamba. Kati this is the life we are living in. Okitegeera. Kati olaba ezo business zithrivinga mu Kampala mu. Kuva n'ogaba bannange. Kale senga obona omusajja ono ne yankozesa. Because it's going to continue like that for generally, even if our kids, that even our kids are going to find the same religion system. Anti ije yeyongera okutambula gye yeyongera okwonooneka. Shalom Luli wagendanga ku TV. Nze anyway sijja kuwaayiriza nnyo naddala stations embaddeko me as a person. I used to see these things, yes they happened, but Mukamanzi I think yanyamba buyambi nti I got over the professional bit of it nga tennaggwamu bulungi. Mukyalimu abatinitini abali professional. Naye ate obuzibu nti abali professional ate be basinga okulwanisa. Baveewo. Okitegeera baba balaba gwe weegeziwaza. Owaki omwana omulungi atakuwaddeeko. Okitegeera. Yoyo yeeyita kiye atagaba. Bamanyi okyogera? Yes. Bukeeyita kyaka akawala akatagaba. Mukwano oli akwatulira. Si babyogera akwatulira in your face. Naga weeta kiggwa atagaba. Kati ng'omulimu nagufuna onu merit or because someone recommended me. Anti kyekyo kyenkugambye nti you have to remember that okay, let's say 85% of the presenter between West Hours and Naddala mu entertainment tebasoma journalism.
kubawo nnyawo Caroline Maka zinamunyawo awu bwe buzibu bwo nedda ekintu kyogedde kituufu abantu abasinga be tulina tebasoma journalism tulina following jangu tukole alina following kyeru kiri ku TikTok kiwala kirungi kyeru kino kiwoggana nnyo nalina ebigambo bingi byebintu kati bye bahayawingirako abantu ono kati ayitira nnyo ewa boosi byebiwesaza abaana emirimu. That is why journalism ayonoonese. Okitegeera? And what are you going to do about it? It is bad. Anti kati we need to address these things because the more tutabyogerako nze nsaasira abaana abali oyingira kwa nze ndi fuluma. Oliva mawulire. Nze ndi gafuluma. Day to day TV life nze ndi gifuluma. Literally tugambe nti natandika ddo gifuluma. Wekola akashoka mu week na wesiikira n'okola ebibi. Tokyemenya. Kera kaserolekani n'abayimbi. Mwatakola story voicing. Sekyabisobola ebyo bya invoice. Signing padde. Wachirika nnime. Kiva tukyava naggalamu. Gwamanyi byo. Weberera ku faamu yo. Ne Caroline simanyi byoyogerako. Nze mbimanyi nze faamu yange yambuzi nnya nebe kasukula gyogerera n'entambi ntejja kuwangaala. Naye mbakakasa ngenda baswaza nja kuyimba ka station. Wanswaliza abaali beeyita abalimi okusinga. Kumbuze nnya zijja kuzaala balongo. Mbajukiza leka nange Katogo Collections wano. Sitambudde nzekka ntambudde n'abakatogo Collections abaagala okwambala engoye ennungi. Basuubiza engoye ng'oli content creator, presenter. Mukumu ekibaliisa kubata mulina ngoye. Baganja kugulira engoye. Abalangidde. Balina eby'omu nnyumba, bed cover, suitcase zigenda ebweru wagala kutambulako, bagenda ku travelinga, wonna. Mbasanga eggulu. Kujoma Kenyatta Road mwabali eggulu ate Kampala ku Ham oba ku Chain of Liberty edduuka CL/37/38 kuba ku 0770883968 oba 0753002365 abakatogo Collections bambaza engoye ba presenter ba TikTok content creator genda kwamu okuba ekikumba ekimalayo. Twagambye ebintu bisatu. Tumaze ekyekibatu. Twagambye mu ekibatu eddogo Kyali kye ekyokusatu wadde okiwulira Jebbi beba producer. Beba producer akuba ekibatu. Obalabye ba producer. Katino mukyaza wana abantu namayiza ina mugamba. Namusaba ennamba. Yasabanga abagenyi bange ennamba. Oba okyayagala okubeera. Nemba Jebbi. That is Morodike. Oba okyayagala okukyaza kwa ku Sham 256. Let me have you. No, space. Banange kenji kiwulyo inangamba. Njawulira wenkumanyo. Oli nangamba Jebbi yandidde. Nzamu evugira pa Chida Road. Pa ku police. Oba watunaba ne space. Nja kuba nkwisa makasi mukomewo. Kati ekiddogo kino. Ani abalogani. Engeri gya siri mulogo sola kyogerera. Kale gwe yakulogera ki? Tebansobola. Wewe mutyo. Mwanzo gamba kwa kwa TV kumbe bagikunyiya. Omuntu akologa noko uwo mulimu. Teba. Ngolira. Karo ndatu. Nakola ngala. Ngolira bikoye. Nakola ngala nchawa. Kali mungakwenga ngai. Nkola yaki. Kajumwa gwana gwali kwogera gwita Ian. Nakugamba tuza nbanno okudda. Omusajja nga bamulaga bamukyaye ekintu. Ntufuna ngamba nkera nga sina nsonga lwaki sikola. Naye ngo uya toyagala leero. Kati omuntu asokuloga n'okyawe ekintu. Kane. Kanjira neba kam. Kumbe dogo. I actually have a lot of fun doing what I do. Chovolaba abantu balinga bangamba sikulembeza nnyo sente. When you're happy with what you do munange, sente zijja zoka. Ate zijja as the second option si kyokulembeza. Most of the times wakulembeza nnyo sente. Abantu bakutega nnyo obumaso obukyamu. Bakwatira awo. Bakimanyi your weakness is money. Wakulembeza nnyo sente, wakulembeza nnyo fame. Njagala kumanyika.
nze Shalom neetambulira ebyange nkola ebintu byange You do your things at your pace. kubanga siri ku pressure oshegeera siri ku pressure ya kumanyiwa kubanga okumanyiwa n'abantegedde ensi emmanyi mbifunyemu kiteri akusasula mu kubanga abantu bakumanyi naye abantu baagala akantu ako selebu akabi linnya livuga bwempita abantu ne bagamba oh my god that's Caroline Maka Meka eziba ziyingidde mu nsawo oyambuse endabirwamu waggwe ne bagamba tebajja kuntegeera anti kati we muntegeera Meka eziba ziyingidde mu nsawo tewali. so what's the whole fuss about? People want to be known, people want to be famous. Anti never celeb between now they are becoming broke just because they're trying to prove to people that Bakabi. You're spending a lot on clothes, you're spending a lot on going to expensive places, you're spending a lot trying to have expensive company. Totambula wekka teserebu oba n'eggaali. Number one, totambula wekka oyagala otambulire bagundi gye batambulira enyingiza gy'oyingiza si gye bayingiza. At the end of the day, you're going to go broke. Sente ezandikukoleddeyo ka video shoot gwe ng'omuyimbi ogenza zigulamu bulingi owulidde ba Shalom bagenda Zanzibar. Nange n'ogenda. Nawe n'ogenda. Kitegeera. Not I think which comes about that the society birabira abali mu spotlight. Kati Caroline Maka of course tosobola kulinnya boda. You can kati osobola girinnya n'omwona omulimu gw'ogenda okukola. But for someone down there akulaba jagamba maama tubalaba ku TV kale ku TV kwakola ey'amaanyi kati tagala mmanya mbu olinnye boda yo chasing business baffe nze ndane kasuku oyo nga tugoba omulimu nga mulina okulinnya boda mudduke jam and time no itakitegeera faawo n'atukuba ebifaanyi ku boda n'apostinga nsanze Shalom ku boda n'atamanya mbu oli mugoba ssente kati basuubira lwaki abantu asinga mu spotlight baavu people takusuubira beera muzigo bakusuubira mu apartment era na apartment nga bakuyambye nze n'omuntu anga Shalom ajja ko tozimbanga n'omuga bro I'm making 27 you're telling me mbenga nazimba dda Shalom akyali mwana muto mumuleke mugambe ffe abakulukuluka bamusinga ku kalo nze nina abantu anga Shalom okyapangisa n'omugamba bro kubanga ye mu mentality ye toyina kubanga opangisa ochegeera kati nammwe abali mu spotlight the challenge you're facing bakusuubira kalo mweko akalimu temuka kyosobola kukusikawo ku kkubo oyo kalo ku TV kwakola ku linnya lyalina anti we buzibu olina okwewola engoye okitegeera kamukamwe temuddamu ngoye ffe tuddemu jjiini abasajja ate mwe abasajja awo kibayambalira ne jjiini ya bbulu n'eya bbulaaka n'eya damage ne Timberland yemu ne Air Force fake eya white olina katimbalandi ka brown nkakooye katogo collection ya kampa nja kambala mujja kawulira kagato nkakooye kakati kange katimbalandi kange kati abasajja that's the bit of being a man oba n'empale zo nga nnya nenga zikikubira nakati gwe kalo kanyakola ogero lwali mwakojja kimbo ngaba nange lukwerukinga kalo olina sente watandise ebintu byo webuzibu kalo mulina sente kuba man being a lady in a dangle spotlight is kind of expensive it's very expensive to maintain kyekyavuwazza abantu asinga mu Uganda simanyi also I think now for me it's about making connections gwekyotunuulira gwenga gwe kalo nze I've made connections olugoye lwe nayambala ewa Caroline Ntongo n'olugoye lwe nayambala ku birthday yakojja Kimbowa omwana azikola y'omu bamuyita Me Fashions Chegeera tukola budget ne tumanya nti wano genda kwetaaga kino na kino na kino I don't spend a lot in your means not a lot engoye zenyambala ku most of the times engoye zenyambala on my birthdays gondi Kai Steve Collections Kaijuka Bus yaba azikoze okitegeera benne yakomiddeko nze be bankolera engoye alabo for the longest time gyemanyi waliwo story gye nakola akuba nagaana gifulumya interview eyo naye nga mweri mu private presenter naŋŋamba baamulogako n'aziba omumwa ku seeti
yali kumpewo agenda okugira bwati mukwano gwange mumanyi omumanyi ndabika mutegedde baamuloga n'aziba omumwa ku seeti kisoboka bulungi nemwe bino bintu mubisaagiramu. People have come close to losing their lives. That's what people don't know. People have come close to losing their lives. We've actually lost some people. ne bafa. Yeah. Oba tebakusindikidde eddogo bako ennaku zino bamanyi okuteega abantu n'abakuba. Ekyo kiri mune mulowooza babbi ekyo kiri common. bakuteega ogende mu kkomo oleme kuddamu kukola oli afune ka program ko. Eva bateega passport na mutwe tebakuba magulu face nene ogende mu kkomo wunge. That's the unfortunate bit about the people that we live with. Betukola nabo. Betukola nabo betuwangaala nabo Shalom osobola obeera wano eno ng'olinayo kyaliwo ne woba tokola naye nga ye progress yo temusanyusa. Okitegeera naye ng'akuba engalo kyova bagamba si nti buli muntu akuba engalo bw'aba akusanyukirako. We've learned the hard way that most people around us olumu tebaba basanyufu ku bintu bye tuba ate oba tufunye oba tukola. Lwaki gwa progressinga? Ekyo kyokka kisobola okuggyako omuntu. Shalom obeera kumpi n'omuntu oba omeetinga omuntu nakugamba naye gundi wamukola ki nga takwagala nali awo nekunywako omwana n'anyiiga naye ng'omuntu gwe boogerako temubeerangako even in the same field, in the same atmospheres. Nga newe in the next 5 years gwe mundabayo tewali omugenda asisinkana nga olina w'omufunirako naye nga yakukoowa takwagala. Obadde okimanyi nti omuntu okugezaako okusojja n'otamuwa energy gy'abadde asuubira kufunamu ekyo kyokka kisobola okukyaya. Ekyo nkirozezzaako oli naakuvuma n'otamuddamu naakati ono nno namuvumira ddala Anti kati some naakwongera of us, I don't have that time, Shalom. ey'okuddamu bakusojja. Sigiina. Ate bayinawo ekyo okimanyi nti sigiina okirabyeko. I don't have that time. I don't have time for drama for starters. Kati nkuze olaba before nali sigiina ng'omuntu avaayo n'ankolako story okumala olunaku lulamba nesimuddamu kati njifune kati sigiina. Era olumu mbalaba eyo olwo kagundi ke bansindikira ng'olinawo oli ali n'agamba onatambula n'abatanjagala. And I'm looking at the human being and I'm thinking, not to disrespect, but you're going to work for the next 5 years and you'll never reach where I am right now. Ge mazima. Si mu bubi. Naye ng'engeri gy'atambuzaamu obulamu bwe ndabira ddala agenda kukola emyaka emirala 5 nga tatuuse wendi kati kubanga ate mu myaka 5 ayinza kuba wala nnyo naye nga wendi essaawa zino eno yeetaaga sinakola nnyo wabula ku reforminga nnyo kyatali ready kola. Kati ejjogolero eno kalo teri muntu akuwala n'akusinga. wali abagagga abawalana. Nedda mukwano. Wali abagagga abawalana. Shalom teri muntu akuwala n'akusinga. Ozi wetugamba okusinga olowooza ssente yokka. Osobola okuba ng'osinga ssente naye nga nkusinga essanyu. Abaani abasinga essanyu ku ssente n'essanyu. Nze wendi essaawa zino eno I'm okay. I wake up nga sirina stress ya rent. I wake up nga njasimula emmotoka yange ate 1 point esimbule etambule. Sijja kuyoya sijje oba sijja kuyoya oba kineme kifuna. Nganze at that point in life, that is my happiness. Mutani wange tagenda kunsaba kintu kineme mugulire. Me, that is my happiness.
okitegeera being financial nga bwekyagala okyetuusaako without buzzing anyone. Tunange buli omu kyasaba by the way. Webinyenyezaamu nga ninayo contacts zange 3 manyi wema neetaaga sente west nja kubira Sharon. Wema neetaaga kintu wekiti nja kubira gundi. Nga me that is what is making me happy. Life. Okitegeera nga nze ndi musanyufu. Naye nga gwalina ebizimbe oli fat pressure stress zikutta. Amaka toyinaawo abaana boyina mu nju. Lwaki ffe abagagga amaka gaffe gafa mangu? Ffe abafunye ku ssente. Temulina budde bwa famire zammwe. Ofunye ssente ate amaka gakyankalana. Look at what's going on. Bagagga nga tuggwawo ffe abagagga. Maka gatugendako. Because you don't have time for your families. Kyekitutta abagagga yisa amaka g'abasomyeko. Anti omusajja agenda okutuulako ewaka wakati afunye ssente watuukira okutuula okulaba ku famire ye awo watandikira okulaba nti obwana tebumufaanana. Sakoleke etegeeza kituufu omusajja obutasiiba waka. Ekyo gwakyogedde. Oyinza osiibaka ku Sande ogenda okulengera ka baasi kafaanana muwadde wa bukya. Naye enkoona eno si yabangabi. Naye kaana kano embeera zaako. Nina ekifaananyi kyendabye olwa kankikulage wane. Ogedde ku kintu ekyo ekya famire. Onugai bamuyita Dr. Kenneth Katumwa abeera ku Exo. Mukwano gwange nnyo. Kenneth Katumwa agambye, men, I know this is sudden. Please agree with your woman when she's pregnant that you do again a test immediately after she gives birth, even if the child resembles you. It's better to be heartbroken after 9 months than after 25 years. Kati Katumwa nawe otandiza okutuleetera ebizibu. Katumwa agambye. Munatuteeka ku pressure. Abasajja abali eyo. Doctor, you need to understand that as women, when we are pregnant, we don't need stress. Stress can cause miscarriages. Stress nga wayenda. Stress can cause miscarriages. Stress nga wayenda. Shalom. Ekyokwenda mukisaako stress. Omusajja agambye. Stress esobola omukazi okufuna miscarriage. Luvaamu nkimanyi. Okimanyi nti no stress esobola okuleetera omukazi pressure ze nezikyankalana. Stress bw'obanga omanyi wa Shalom stress eba evaawa. No, lwaki nteeka ku stress linda nzaale. Nanti olumala okuzaala bwe tuti. Oluva mu ddwaliro nga tumuggyako omusaayi enviiri nga tukola DNA. You don't trust me. Maybe signs were there that you're not trustworthy. Kati Shalom njagala nkugamba ekintu kinene. Abasajja mugezaako nnyo okukifightinga. But the truth is, omukyala yenna nga mwakagwa mu love agenda kola buli kimu kye yandiyagadde omukolere. A woman is going to love you the way she wants you to love her for a certain amount of time. Then after that, if that energy is not reciprocated, omukazi oyo agenda atandika okweyisa nga w'omuyisa. She's going to mirror whatever you do. That is the truth. I don't agree with it to some extent. Abamu tubaagala ennyo batufuula bafala. It goes either way. Let's say it goes either way. Omuntu yenna ajja kwagala nga wenjagala onjagale. When you know those first heated moments when you're in love, you're going to do everything that you believe a person who is in love is supposed to be doing. And then when that energy is not reciprocated, again atandika okukola byennyini byokola oba it's a mirror. Again a mirroringa byennyini byokola. Ali kati atandika okugamba kale yali bwati kati takyakola bineno. Weerabidde ekifo ky'okwebuuza what changed? That is the question you should be asking. What changed? Shagera. I don't support nti oba abakyala okuzaala ebweru biki. The same way I wouldn't support omusajja okuzaala ebweru kubanga mwe kibaluma nnyo ng'omukyala akaana kaayina ka bosi wo oba ka shamba boy naye ate mwe mwagala ffe tusimayiringe ng'oleese obwana obwa maidi obw'omukazi w'okukaduuka obwa simanya secretary wo akaana okaleete nsinike ekinnyo ate nze gwe waleeta olera wandeeta kulera. You know, it's kind of normal for what makes it normal? A traditional Muganda man. Anti Abaganda. To air kids outside the wedlock. Nakola interview ne kazugwe couple. Naga atasonyiwa mukazi mwenzi. Yewa yenda ayagala bamusonyiwe. Wetujjawo. Abantu ne bayomba. Gwe woyenda oyagala tukusonyiwe. Asonyiwe ng'omusajja.
oyagamba naye nga yetasonyiwa. And of people, me have people who tell me nga Shalom gogeza busiru nga as a man olina okuzaalako ebbali. People are making it normal. No, people are not making it normal. That is a mentality that people had. Chiringo okugamba nti nno abasiraamu kimanyiddwa nti nno abakyala bana naye nina abasiraamu bemmanyi bulungi ng'alina omukyalo omu ng'ali contented nga talina tabu. Genda mbawalabu eddiini gye yava abasinga balina omukyalo ogwo. Anti kyenkugamba kati mmwe mmwe abakikuliriza naddala wano e Uganda ne mukisiibako ne mukiyimbirira ne mukisulako. But that is not how it's supposed to be. Ate ne mu ddiini bakugamba kubanga nze my godfather yali musajja musiraamu. God rest his soul. Nga abinjigiriza yali abantu b'embale bamumanyi bulungi omugenzi Adamu. Yalinga atugamba nti eddiini etugamba abakyala baneeno if you to get them olina okuba ng'ogenda balabirira kyekimu ng'obaagala kyekimu okisobola. It is hard. Okisobola. Kyebivaako amalogomba jjajjaffe kati byasenga nakwagala oli abaana bo ebyo byamugamba mbusimanya mbwedda bazadde bamwe bafumbanga. Don't you see the evil-hearted people that they have raised up to now? Don't you see the people that they have raised? Tofumba namugjawo sisobola toshalinga musajja sisobola. Lwaki oli selfish bwotyo? Because humanity is selfish. That's the truth. Buli omu yeeyagaliza. You're also selfish. Why wouldn't you share money if he provides everything? Do you share your woman? Ha! Nenchirota bulosi. Change. Ati gwe oyagala nze nkusharinge. Nammwe kibaluma okubanga osharinga omusajja. Nedda tekituluma mugende mu maaso. Mutuoche mutukubeze pass mututugise piro. Tekituluma mugende mu maaso. Otawe message babuseera. Chuka kalo muli kikuluma ngo otegedde mbu bawa aliddeko ebbali. Nekyo nakikugambako. Me, the moment that I find out, the love dies. Nakugambako by the way, nakugamba nze Shalom omusajja nakitegeerako ne mmanya madamu yange bira nangamba ngiyensi yadde tagenza ku trip yabadde ne wange onsontiyo. Nakomawo ne mutunuulira and I'm like no Carol bichi de you have to forgive. Nenfumbanga nembeera nice ye kenyini nadduka. Nagamba abantu n'omwana alabika yagala kunzita lwaki tayomba. Nze siyomba. Wakwatira omusajja mbwenzi. Shalom nze si. N'osigala ng'okwaba kimu kiri nnomu. Yeah. Paka we yadduka nga muyinza okumutta. Nange njyamu. Kiringa ffe baatugamba ng'okoze. Lwennyini lwe nategeera kozi yankubira nga akomyewo nentegeera nengamba okay. Nengenda nemuyambako nenkebera nendaba bambi messages nengirekaawo nga woggulawo ogenda tukira ku messages nengenda nempreparinga ka breakfast nekakadai anigota ate nga tugenda lya wamu nsikalya njukira mama affe tugamba nga yoza ebintu kati oba ogenda kwoza najjawo kapaati ka firimu akanyuma nodireyinga ogenda okudda ku sinki nga babyozezza nemmere bagamba yo sigala kulyamu weebakana mangu kuba omanye ekidda omukazi ono nga tankubye nga tayombye kiki kyabala. But that is my problem and I keep asking people what do you want me to do? Shalom oli muntu mukulu ngamba tali musajja gwe barapinga batukozesa ne bakwambula nga totegeera batukozesa nga bakubya caliform kale mba nti olizinza okujwanya bakaliform yanzo obanga akubye saluti mutaka nze mba simanyi kigamba maaso ng'omusajja ye yakujja ewaka n'akutwala ewuwe bigere ebya business ne bikyukire business ng'ogikolera wuwe waka. Abasajja asinga baita tebategedde nti benda abasinga nange boss wange files nzimutwalire waka. Simu wobi yadde tasobola kujja ku office busanze mbu boss yadde tasobola kujja nga lwaki omutoli ya file boss kati kyekyo kyenkugamba we are all selfish. Okitegeera shikafuwe we are all selfish. By the way, for me it's not even about just relationships n'emikwano
N'emikwano wembanga kyobola nze saa zino sirina best friend. Ate yaji ati. Sirina best friend. Si best friend wo. Nedda mukwano gwange. Nakugambye ko nti best friend. Tokinenze mbadde mmanyi. Kuba oba oyagala kala n'otamufuna nkubira aji ati. Ne mga kala aliwa. Wakakigezaako emirundi emeka? Mukubira twogera. Era ennaku yagenda okungamba Shalom ndaalo abakutwala. Nsuubula nkulwanire ko ndudde okulwana. Ayagala entalo. Shalom ndudde okulwana. Oyo bamuyita buy one get one free. Akuwerako ne transport. What was best friend Kalo? What was best friend? Because I feel like the way I want to love someone nga togenda ku jimpa back kiba kimenyanze. Okitegera? Kiba kimenyanze. I have like 2 close friends, very close friends, but I can't call them best friends. Fenga tukijja. Laifa. Twogera wiki bbiri entuuso ennyaliyo. Laifa. Ride or die. Ride or die. Soulmate. Soulmate. Twinny. Nga twogera ku batwini mbajjukiza Nana Habo Mouthwash. Eddagala ly'amannyo amannyo agaguba wonsonyi oba musayisa obanga obunya akamwa obanga ogayiza ludda lumu ng'amannyo gasannyalala obanga oluna enkwacyo nga nze ffe abakalyamu mbajjukisa buli aluma enkwacyo abagenda ekaluma tukozese nnyo Nana atukuza amannyo. Musange mu supermarket ate gwali ebweru e Uganda outlets njonya Uganda ebituukira bagaye mu mpe Nana. Nana alina ekigambo wano mu mbiriizi Nana kiri engraved bulungi nnyo yakasuwa National Drug Authority. Twendeka wanyumaka na lero Friday naku z'omwezi abiri tunyumyamu mboozi atwa. Yes! Olaba ebintu bye mugamba. You know, people like pretense and they keep saying mbu simanya mbu if you're my friend I shouldn't have a problem with you hanging out with my enemy. And I don't understand that. For me, it doesn't work. It doesn't work. Oshegera. Wanga nawe tojja kuba musanyufu ng'olina omuntu gw'otokyakwatagana naye nkya n'ondaba naye. Ate nga ffe mutujja. Oshegera kye nkugamba. People are so selfish to the point that gw'oyagala nze mbeere okay nga nina abantu be neesalako b'ogenza hanging out nabo. Wenkyogerako carries dramatic, carries ABCD. Naye nze nga nakwataganye n'abantu gwe botakyakwatagana nabo kigenda kuyisa kitya. Oyomba. You understand? Let's learn to mirror our own actions. Naffe twekube mu ttooki. Nze woba mukwano gwange, obeera mukwano gwange. Woba ng'osobola otegeera nti omuntu gundi yankola ekintu weekiti nga kibi. N'osigala nga ate naye okyali naye nga muli close the way you were. You understand? These days sikyasika mugwana abantu Shalom. Just I know nentegeera wengwa nensigala awo. And trust me, I have found a lot of peace in that. Owabya abantu. Shalom, buli wembeera n'omuntu friendship, relationship, kabe musajja nti omudatinga, kabe mukwano gwo. Kasitobeera nga whenever you're around that person, womuviira or feeling exhausted, or feeling nga you're trying a lot. You're in the wrong place, and werimba. At the end of the day, ogenda beera exhausted, your emotions are exhausted, ate togenda kifunamu. Tuyige okuhandolinga abantu the way they come. Woli, it's okay. Nange wendi. Oli busy na banno, it is okay. Beera nabo. Wembanga mbadde nsharinga nnyo naawe. Nendabanga ate gwe tosharinga nnyo nange. Ng'ova ku mbwa. Okitegeera? Tambi agamba va ku mbwa. Tap into people who tap into you. Simple. It is not about Pour and those cup that pour in your cup. It is that simple. Abantu batogera nnyo ebintu bagamba mbu simanya oba kubanga ono yasinga mune sente oba yekibi. My dear, it's a thing to deal with emotions and vibe. Mbaddeko n'abantu abalina sente nnyingi naye era ne tutakwatagana. Me, I don't fake friendships and people know that. Actually, kye kintu kinkyayisiza nnyo abantu bangi. You're so blunt. You're so what? Chingasa ki Shalom okugenda eri n'enkugeya ng'ate buli kaseera nzija n'entula nawe n'ensmilinga. Woba ng'olina ky'okola ky'essaagala nja kukulaga. Omuntu okimugambe.
Njakula bw'oba ogenda n'onjogerako kasasiro what that is up to you. Egocentric, being self-centered. Akalo is self-centered. Ate kati self-centered batya nkugambye munnange sigenda kulangira. But me, I will tell you, you know what? Kino kibaddewo kiti newe kiti. Ayinza munnange, it's simple for me. Abantu abawangadde nange bakimanyi. Nja kujja, Shalom oba nnyiizizza, kijja kumbeera wano, nkyogere, enkya. Kiveewo. Nkube emboozi nga birina bivuddeko dda. Antu agakyerabirwa mugambi. Nga nabivuddeko. Me, that is my anger. Kyerabirwa mugambi. Gwoyinza okyerabira gwakingambye. Sikyerabidde, but it's off my chest. Nze gw'okigambye. Wakikoze tewakikoze? Nakikoze. Exactly. Lwaki oba okinnangira? The only thing you can do about it, if you feel like our relationship is worth, going an extra mile for, choose. By the way. Nsiba ngamba abantu senga nza yakikoze. Nsiba ngamba omuntu senga ekyo nza yakikoze wandwadde musanyufu. Nti nedda kati choose. Because no one is perfect. I am not perfect. Naye ate kimpisa obubi nnyo okubeera nga Shalom osmilinga nange ate nempulira eri kasuku namala naŋŋamba anti Shalom yagamba kola wakola ABCD naye nga nejjo nanyumiza naawe. Kane Shalom ate. Kati you couldn't tell me. Ogenza ogambye bakasuku ogambye entambi ogenza otadde ku status tukule. Hey! Kati abantu batulangirira ku status. Tukule. Nza kunyiziza ogenza wandiise ebbaluwa kiba kuntumye ogitadde ku status nkole. Ogirabe? Nkole ntya? Ogirabe? Njirabe kyekituuka. Omanye obubaka obuliwo. Ate abantu I'm not happy with you. Ate when ku inboxing and kugamba is this no me I'm just writing you're being a hypocrite of your own self. Nze waliwo message yatya ku status nga manyi yange. Nene gamba by the way share nkaagadde. Tayina magezi. Walabyeko obakanga bubwo. Ng'oli abuteereddeyo ggwe. Nembwa ka green heart. Nange ninamu effujjo nsobola okugamba agaana ago. Agaana ago. Naye nga nkimanyi eyo message yange. Nteekako #word. Naye nga abaana nga bayombera ku status kabo. Bantama. Nze better I know how to tell my friends. Sometimes wokisussa nzija ne nkugamba naye bino ebintu by'okolima ku status oba okyuseemu. Because honestly kati njagala ojjukira ekintu ekirala nti nno oyinza okuba nga let's say you had an issue with me, yeah? Do you know how many people are going to be happy knowing that we had an issue? Manya nti bagenda celebrating banji nti tuyina ekyatunyiizizza ogenda tekayo bagambe oyo Shalom awandiise ku karo basanyuke. Naye ng'eyo issue twadde tusobola ogimaliriza ffe ng'abantu ababiri and we sort it out and we grow our relationship. You understand? The life that we are living in right now, obuzibu bwe tuyina nti emikwano gye tuyina gyagala nnyo okubeera mulungi omu abeere ng'eri ayagalibwa ng'eri sweetheart bestie honey nga neewuwo sweetheart bestie honey. Me I don't deal with double-sided people. Ate kati sikyagoba sikyablockinga sikyakola nja kulekawo nga nkumanyi nti gw'oli bw'otyo naye mmanye wenkusengejera mmanye wenkoma naawe full stop. Bwe tukola kati wemmanya nti nno Shalom wamanya ebintu byange ebyewaka abinyumya agenda n'abiralaasa nja kubeera nga gwe nkozesa nga informant wange wenda nga balabe bange bali board nga nkunyumizaayo ekirala ate nkunyumiza bikyamu ng'ogenda ng'obanyumiza nga mwena mubeera misguided all together. Naye nga nkukuumirawo kubanga gwe informant w'abalabe bange. Kunkaagadde tocha blocking abantu tokyakola ki? Sina budde. Ogedde ekintu kya double standards ekyo. Olajja gamba kati Shalom bw'aba takolagana Jebbi ate nze Jebbi kalo mukwano tatanya kye yankola. So kati Jebbi is my friend. Teri kintu ng'ekyo Shalom. Ekyo kibeeranga kukuuma nkoko as a pet at the end of the day kirya. You understand? Gwe woba ng'okimanyi nti tewandiyagadde nze kubeera nga I hang out n'omuntu gwe wayawukana naye gw'olowooza nze nfiiringa nti ate abantu abamu sikyabacorrectinga because fena tuli bantu bakulu. Shalom wabaayo omuntu ng'akusinga n'obukulu naye ng'ebintu byakola gwe tewandibikoze. Si nti buli omu wakucorrectinga abantu abamu just bwakulaba and you understand n'omanya kati gundi ali bw'ati. Oli anaamanya atya ensobi ze nga tozimugambye. Nkugamba ogwo gukumala. A word to the wise is enough. A word to a fool is a song.
What wafulize a song lufuuka luyimba abaganda bebakajja mbulufuuse luyimba njuga ekyusa okali lufuuse luyimba abaganda baali bagezi what wafulize a song mbajjukiza Beef Organic and Natural Soap Products esabangwa Mengo opposite Masengere wa Dr. Richard Senjobe nagamba erinnya ly'omwami Senjobe Dr. Richard Senjobe wanyawale ebigoma bya kabaka awo kyoyambuka ekyo gwava gyovudde waliwo natunda omwenge omuganda ne bondi y'emmotoka nokwata bwotya wa Dr. Richard Senjobe wali emenga awo kweno side ajjanjalisa butonda na family planning ya nacho genda yo guno omwezi gwa mukaaga twagwa abaami abagazwa postwate olumizi wangu ofuyisa otowangala mu kisaawe tebitambula bulungi nnyo ng'omwami kuba ku 0752602427 naga nensonga ati enamba eyo ndi mutwe ng'oli musajja munnange nawe ojja mmala ogikwate mu mutwe 0752602427 ajjanja n'endwadde endala ng'akozesa mmere yagamba emmere ddagala kituufu Dr. Richard neyanzijanjabira mami nsiba mbagamba oboina mami daddy jajja take your parents there. He's amazing. Atakwayesa bintu bya habo. Manya bazadde bafe tukuliriza nnyo. Bamutwale mu ddwaliro. Mutwale Zambia, mutwale egundi. Dagala basabye mmeka. Dagala era jukira lina after effects. Ngane mmere janjabira ddala. Bulungi. And he's very affordable. He's awesome. Yeah. Make connections kyembadde nkugamba wakola connections eziri meaningful waliwo drama Shalom gojja okubanga weesonyiye kubanga abantu abamu betukola nabo connections tebalina budde bwa drama bantu banoonya ssente atwala sisimu eyaze eyakasukune Zubeda ankowa yanta gwendi banneetaaze ndi mwetondera naye nabagamba gwe oba oli eyo ng'oli kyali wange naye ng'owulira nkumenya omanyi Shalom omuntu abeereyo nga buli kaseera mubeera naye agamba nange nze kale mutemumanyi byeŋŋumidde tekerawo okuŋŋumira genda temukyegwizaako ddala abantu what's going on tubeesibyeko batugasseeko ki enkwe ezijjudde emirimu woba owulira nga nkumenya nga nina empisa embi nnyingi nze kinneewuunyisa all the time abantu abasinga babeereyo omuntu ajja nakwita nagaa naye gundi at least kyosako okugu lwaki tavaawo buli kaseera akaaba Monday to Monday tanviira lwaki togenda nze akuzaala mwana wa nnyoko onfunamu ate oli eyo ogamba abantu obalaganga woobonyebonye nange genda okolawo ki wemba ndi muntu mubi nnyo is my question. Bwemba ndi mubi lwaki nga nina empisa empitirivu lwaki osiiba odda gye ndi njoba nkufunako ennaku zino anti kati woba omufunako shut your mandibles sirika people may be loyal to what you offer them. People are loyal to their and needs. That is 99.9% of the people around us. Yoba nagamye nze sikyatijjagana mbosimanya best friend nina emikwano abamu we are in the process of becoming family but if I feel like we are not in that lane anymore sibyampaka Shalom, we meet people bulijjo wanotugamba nti no we meet people who become family ne batuyamba n'okusinga family zaffe jezandi tuyambye ekyo tusiiba tukyogera but at the same time tusembeza nnyo abantu abandiyagadde okubeera okumpi naffe ate ne batuuka eno gye tuli ne batandika otumanyiira kisinga okunuma ekyo kalu ne beefuula ate abatumanyi ennyo tomanyi nga yajja ng'ayagala obeere mukwano gwo ng'ayagala wanze ndwawo saving enamba z'abantu zantu bajja naye ndwawo saving enamba yo mu ssimu mbungisaving ebyaddala onakukola mukyogera kuva November akuweereza ku birthday onakuweereza evento nogaa kati kamufuule kyali ate onakola agwofudde kyali maani ate akufudde kamanyiiro kyokka ate wali abakwagalira ddala bali eri tobadde chance oli kuwena empuuta kyova nkugambye nti awulira nga ali eyo ng'awulira mumenya oba nina empisa embi oba I don't appreciate. If you know I don't appreciate you, my darling honey boo pie pie, relocate, vamosh, disappear. Because antu wenene beba tusibyeko neki environment. Kwemalako emikwano. Nodda bagende. Ani agenda okuziika nga tolina bantu wetwogera tukyoffe. Abali conservative wemazeeko abanaakuziika anti okuziika kwe kubeera kutya muba temuzze era muba temulidde tetujja kuziika ng'otugobye we mutamuziika n'atagendayo mu ttaka agendayo
let's stop giving ourselves self-importance. Kyekisookerwako. Tulekerawo kuwoowewa self-importance mu bulamu bw'abantu. Nze nalinga neewa self-importance mu bulamu bw'abantu nga nze mmanyi abantu ndi very close nabo era kyova olabanga neefiriza ebintu bingi nsobole okubeererawo egyo emikwano gyange egimu. But at the end of the day omuntu n'akola ekintu n'otunula yakikoze ogamba nga tokikkiriza. Ate ekisinga okuluma sina kintu ky'abaakoze nomala n'ogamba nedda maybe waliwo ensobi kanjogere naye n'omutuukako n'oyogera naye n'akugamba kati ki nga they are not at all remorseful. Gwasigala mu depression gwakoze rose system ndikasita onkola ekintu I got your number I block I delete ku Snapchat ngenda mu manage friendship remove friend. Wamma ab'emikwano tetugenda kuba blockinga, tetulina budde buba blockinga, tetugenda bavuma, tetugenda Zemba sagala kulabako. Nedda tetugenda bawendulira abantu babavuma, tetugenda ba blockinga, tetugenda kujjamu namba zammwe. Ngenda girekamu olabe statuses, olabe buli kyenkola, olabe n'abaani bendyo bikola nabo. Mu bitiibwa eby'ekitalo olw'okubanga nkwagaliza nnyo. Njagala osigalewo si kya blockinga, si kya goba. Sikyalulunkana ate nziraawo nkunoonye tuwogere. Shalom otula n'omuntu n'omwogera okumala essaawa 2 ng'omunnyonnyola ebintu byonna byakola ebikuluma n'amaliriza era nga yeewozaako bwewozi nga ye mu mutwe gwe talabye ensobi gy'akola. Kyennagamba ekyo the moment kati tetukyalina budde natadde ku status awo jjo awo gwe nadde era ngamba like twogedde ekintu kyekimu change this and this naye gwondaga wanondaga okitegedde ate omwana oddamu n'okikola. You lose me. If you want to lose me, continue doing what I hate, what I told you about I don't like. Tetukyayigiza abantu bagula okunyiriza mu katambaala. Waba yagala kozesa ssaati gy'aba akozesa. Kasita yiye. Kitegedde. Kasita yiye. Waliwo ebintu nga n'omuzibu abiraba. Okitegedde kye nkugamba. Kyova ngamba tetukyayigiriza abantu bakulu okunyiriza mu katambaala. Wabuli omakimanyi yeeyusi y'akatambaala. Ina nakisho twogere ku nkokola zino eziri mu media eziri ziba mu between presenters enkokola zino ziba ziriwa? Enkokola zisinga mu presenter ku presenter. Nga ne program tezifaanagana. Producer ku producer. Kujjako nga producer alina gw'ayagala oyingizaawo. Awo naawe bakubyamu ku nkokola. Naye presenter n'olugenderamu. Anjagala tuletee ekiwala ekito. Abantu abasinga, if you got the job through sexual badminton sexually transmitted job, STJ. Woba wafuna STJ, egenda kuggwawo because yes kiri kyenda tekiggwawo naye ate ono afuna abalala aba providing ekyenda abanda weebali. Ekyenda kyasagala tukyerabire abaana weebali ate nga bali wiiringi. Okuwaaya amagulu. Yes. Gwe byoganira mbu nze sobola kubayo muneefuna mulimu. Era twagaana nga balala ne bajja ne babawa. Okitegedde mugana? Gwe n'obeerawo ng'okyebwalabwala ate me, let me write the proposal, me I have the project, me I have the script. Okyannyonnyola script. Oba bwe ku 4 points saa 10. Shalom. Okyannyonnyola script wawandiise script wagenze n'oshootinga okaleese gundi bakayita bati. Kadwairani ako. Okaleese bulungi n'okawaayo ka pilot. N'okawaayo akasho nga kalungi bitya wapangisiza omwana wa kamera ne mukashootinga ne mukatwalayo ate kati obuzibu nti naga amateeka wano eno tegakola. Tegakola me I can tell you eyo Kasuku gye yali ayogera. Tamanyi bundi mmeka shows nabawandiikira nga saazifunako yadde ne atasonage. Nga ne kati ezimu zikyaliko ku mpewo. Abaaliwo banjulira. Ebyakasuku bituufu byayogera. Nga nziwandiika ne nzitandika ne producer wange gwe nayina by then kugonza esaazi neno he is running his own TV station. Nga nziwandiika ne tujjaawo ne tuzitandika ne bakugamba atandika we shall see. Ne mutandika ogishootinga ne mwenoonyeza locations ne mukola biki sho neekwatayo
ne wayitawo emyezi egi nga sheefunye basponsa ngaaba ne bakugamba now you're going to start sharing some of these days tugenda teekako gundi akoleko ennaku ezimu gundi naye nga luli baali bagyesamba teri ayagala gikola atanso okusaako omuntu omulala anti gye bigoola nga munaku 5 kati gwokolako lumu gwaleeta proposal ya show nkutidde nga muyiki okola lumu ne beekaza ne wajjawo space endala airtime omulala era ne bakuyita ne bakugamba now we have this space what do you think we can put by Shalom nze nakozesebwa mu TV ya Uganda a story for another day story dako ate kati ebyo wembyogera abantu abanfollowinze okuva eri gye natandikira ezo show ziba zimanyi kubanga nze yazeetandikiranga n'amannya agamu era olumu oyita eyo mu katale omukazi ono si maama lutuwe ono ng'erinnya lyakwatayo lyagaanirako era ezimu kyova olaba shows ezimu zaayiika endala zaagwa ate nze sijja kulimba I am happy that those shows have failed abaana baakulwana nnyo kubanga tosobola kukola kintu Shalom sisobola kujja n'enkola Shalom 256 ne woba ovuddewo nekolanga gwe obadde ogikola I don't know your dream I don't know how you started it bwenja samiramu we bayomba lwaki ayinza kusinga guesting ayogera kumbe nze nkikola gwe kyekikyo nze kyekyange okitegeera kati nze ng'engeri gye natuulanga n'enkola neŋŋamba nti kati wajjawo showet lwaki tetugendako mu bantu by the way ebintu by'abapresenta okukolera shows mu bantu ekyo kyonkiyimira njagala omuntu aveeyo andaga eshow nga yalinga lutuwe gye twakolanga mu live wire nga yaliwo before we brought lutuwe it wasn't there fa bagitandika netandika neyambuka egenze mu mawulire kati nawo ne babeera eyo nti babuuza ndobooza z'abantu nti story tugikoledde mu bantu tebyaliwo gwabireeta naye ne tubitandika lutuwe n'akwatayo nga buli wamu bagala tukole ba sponsors nga batuwa ebintu ne tubigabira abantu right now manyi shows meka eza entertainment eziri ku TV oko nga bakolera mu bantu nga bakuŋŋaanya abantu do you know how we started do you know the struggles we had to go through omanyi obunkeke bwe twabeerangako ng'ogenda mu field Shalom nga sheekutteyo kati abantu bagiraba nga views zibeera eri waggulu naye ng'owa kamera omugamba we bakubbirako yadde akapeesa yadde ka flash tuwedde naye nga sheeyingiza ssente tebabanga ba bouncer protection budget eyo eriwa eya budget eriwa eriwa jindaga eriwa nga n'olumu n'ebintu bye munkozesa nti oba mu marketing nti oba oyagalayo amasaati ag'okugaba olumu nga musooka kwegayirira balinga bye bajjayo ebyokugabira baganda baabwe t-shirt za TV muzigabira abantu ku programu yamu nazo nga lutalo ozijjayo muzisayiningira of course olina okuzisayiningira ate balina okulaba nga ozigaba wali eri ku mpewo si kubanga ozizakana ozigabira ab'ekika nze saati zammwe ngenda zikozesa ki gwe nno obukopi obuli mu Uganda media senga mubutegeera mwandibadde ebintu ebimu mulaba birabi ne mubitunulira butunulizi ne mubiraba ne mubivaako gwamanyi hasa ze twayitangamu okimanyi mpaka kati njagala onoonyayo omwana akola ku TV za wanene Uganda ng'akola mu production naddala nnoonyayo omwana ng'ali mu production camera crew obakubayo attention gye babaako nga bali mu field obuza kaadi ya 5,000 bakusala 3,000 kaadi eyaabwe tebagigula Uganda tonyumiza naawe tonyumiza ebintu ebimu by the abantu bye bavaayo ne boogera ku TV zaffe bituufu lwakuba buli we tubyogerako abantu balowooza we are trying to attack these stations no we are not we just it's a call for help okubeera nga tebakyusamu mu nsonga ezimu so that abaana abaddako okuyingirawo okukola shows zino tebabayisa ate bubi nnyo kigera twayitamu twabiyitamu maybe bituyambye okubeera nurtured obulungi mukama yayamba nti at the same time buli station erina ebibi n'ebirungi kati nze ekimu ku kirungi kye najjayo nti ekyanyamba station gye natandikirako ennecharinga nnyo bapresenta ekyo kyo kimanyiddwa Nation Media is for nurturing. Chobola abantu be basinga okuba nabo baba bapya. Baba napya ne bababba.
baba nurturing station endala nezibatwala zatwala nekyo kyo bakyesigaliza paramount on point the natural talents naye ngeri munda system olisi yatuimbira system volongoto data aliomu enkokola eziri omu ate kati wodde natawalala jennadda ate olwo lutalo sibe booluganda basimba n'eddagala ku set mukwano nali ngambe wulira ate ono yasanze akasuwa mu studio nogamba ati nze nali simanyi nga kayiseewa nali simanyi ndeku kiba kitegeeza naye nagirabako endeku mu studio ngamba otyo ali abaana balina ebintu shalo ng'eba yayiseewa ate obeera oyagala eyitewo kati nga baloga pulogulaamu kubanga bagiraba nnyo kutinta bali abaana beeroga naye nagendayo nga kyali katoto awo nagendayo kanzijukire nagendayo nina emyaka emeka nandabe kati walisawo emyaka ng'ena 5 nagendayo I think I was around 24 25 awo muto nentuukayo nga wali abakazi abakulu nkaŋŋa n'abasajja abakulu kati abo abakaddiide wali balina obusungu abasajja abakadde abakola ekyenkya balina obusungu ala otuuka wali ogenze kola makeup omuntu akuyiseeko akutomedde asoozezza balina akokusoza akayitamu ne kagenda ne kakima ab'e Masaka ne kadda kaba kawanvu tyu nogamba leero mukoze eki biri ebikoosi byawali bannakazadde ekifo nammwe abato muba mu kikoosi ati abato n'abeeri buli ka idea akapya kooleetawo bagala kwonoona system wali ekivugutu simanyi oba kati kiri kitya naye some places are not nice to work for if you have a young fresh mind. Ziwunya embugo ziwunya back cloth nga woyingirizaawo omanyi back cloth ng'oyagala gyambalirako denim kiba tekigatta olaba tekijja bulungi blending egaana ate kati buli wookikola base mailings ate ne bamala ne bagamba olaba akanyumidde jebbi bwebo akantu kamutawanya nagamba jebbi asobola okukwatagana n'omwana kati eke kamunyumidde lwakuba ekiba kigenda obbaawo oluzungu jebbi wa Luganda oluzungu lwoli omwana nange lumu lunsukkako kana kamanyiira kakulabisizaawo mu luzungu ku birthday yo kavayo kakyankalanyiza abantu koogeza abantu oluzungu okufa obufi M2 tudde ku omwana wakalo Mommy, but this people can't shout. Negwe twena basaponsa bolanga. Nze. Wena sente zo. Baki. Sibula abatulaba. Mbagala nnyo. Kyensobola bagamba. Mbagala nnyo. It is under your person Caroline Maka. Ako kakozesa ngako. Person Caroline Maka. Yeah. Kimanyi bakayimba mu oluyimba. Person. Otakamanyi oli omwana yanyimbira oluyimba. Tajjukira. Tamanyi kayimba. It is under your person Caroline Maka. You can call her the queen of the mic Uganda. Yeah. Bagala nnyo mwebale kwagala Shalom 256. He's my very good friend. Zani. Continue subscribe to Shalom 256. Subscribe following him, liking videos them, sharing. Njagala okutumira ku bana ba TikTok abatematema interview yako kuva gye beetandise paka gye gwera nga temulina kye mwerekedde n'abakola part 1 part 2 mpaka ku part 7. Omwana asala interview muri bakabe part 2 part 3 part 10 atenga zonna ali waggulu muzike views mwana gwe olizaala abalenzi Let's Maka tuba naye wabafunyemu akumanya ababiza ne birabya. Weyogeza otandise. Lwatuwaddeyo akadde n'atuyitako obudde bwawedde kodda. Bane musule bulungi. Mwera.